teyakomanga kunywegera bifaananyi bye yali sipiika Anita Among, wabula ne bwe yamusisinkananga yamuwanga obufumito obw'enjawulo baziyite haaga, n'okubeera nga emirimu gye yagikoleranga ddala bukwaku, wabula olunaku olwaleero ebintu byononese nesekwononeka yenna. Ntegeeza omukulu Chris Obore si ye yekka wabula n'abalala abawerera ddala bagombeddwamu obwala olunaku olwaleero, era we tubadde wali mu kooti ey'abavunaanibwa olw'okukola oba okulya enguzi wamu n'obulyake, bano basindikiddwa ku alimanda olunaku olwaleero bagende beebake mu nkomyo paka ng'ennaku z'omwezi 7 Julayi omwezi guno gwennyini gwe tuliko, era bajja kubanga bakomezebwawo mu kooti y'emu. All right, so the accused are remanded till then. Ten. Eyo yembeera ebadde ku anti-corruption court olunaku olwaleero. Abakulu ababadde nga bakola mu parliament era ababadde bakolanga ne speaker Anita Among we baleeteddwa olunaku olwaleero. Emisango nno egibateereddwako gibadde giwerera ddala. Bw'obanga walabye video gye natadde kwagaliwo olunaku olwaleero okusinziira ku nsonga eno bwe babadde bakagombebwamu obwala, nasobodde okubanga nkuwa information nga bwe yabadde yakatuukawo, wabula kankulambululire emisango egiteereddwa ku bano mu bujjuvu. Okusookera ddala omusango ogusooka bagutadde ku Chris Obore, oba omukulu amanyiddwa nga Chris Obore. Ono nno nga yali akulira ebya communication and public affairs ku parliament, mukwano nnyo wa speaker Anita Among nfanfeewe. Agenze maaso n'okuteekebwako omusango gw'okubeera nti yawuutanya obuwumbi bwa ssente za Uganda 5 mu obukadde 250, obuwumbi 5. Era nga kigambibwa nti bino yabikola mu mwaka gwa 2025 ne 2026. Ono yennyini gwe tuli mu wakati wa 2025 ne 2026 Maayi. Era nga bamuvunaanya okusinziira ku section 8 eya kooti eyo ya anti-corruption oba akawaayiro ka Anti-Corruption Act. Omusango ogwokubiri omukulu amanyiddwa nga Adilo Daniel, ono nno abadde nga akola nga Director of Human Resource mu parliament, kitegeeza abamu abadde yali in charge ku byokugaba emirimu n'ebintu ebigwa mu kkoweeryo. Ono kigambibwa nti ensimbi eziwerera ddala obuwumbi 14 obuwumbi 14. Mukwano gwange gwatamanyi akawumbi kamu kalimu obukadde 10. So mukulu yawuutanya obuwumbi 14 mu obukadde 6. Omukulu omulala ye Okema Leonard, ono nno abadde nga akolanga executive secretary mu yaafiisi ya sipiika. Omukulu oyo bamuvunaanye olwakuwuutanya oba okutwala obuwumbi 3 mu obukadde 409 wakati wa 2023 ne 2026. Mukaddeke kamu omukulu omulala agenze maaso n'okubeera nga naye emisango gimusomerwa ye Rajabu Kaya Semaluulu. Ono nno ensonga nnyingi nnyo ezamutambulirako n'okubeera nga ensimbi zawuutanyizibwanga nga ziyita ku ye. Ono yali akolanga principal research officer wali ku parliament y'eggwanga. Obuwumbi 2 mu obukadde 17 bwe yawuutanya wakati wa 2023 ne 2026 okusinziira ku section 18 ey'akawaayiro. Era nga abasinga ku bano aka anti-corruption kekagenze maaso n'okubanga kabakwata. Okwi Emmanuel Emron, omusango gumuteereddwako n'abadde nga akola nga principal protocol officer
still ku parliament yawutanya akawumbi kalamba mu bukadde 11 still mwaka gwa 2023 paka 2026. Omusango omulala gwa Essex waliwo atabadde mu kkooti olunaku olwaleero. Babadde balina kubeera 8 baleeteddwa 7. Okay? So count 7 Otebata kati oli gwe bataleese tebamusomedde. Otebata Vincent abadde akolanga capacity development officer obuwumbi 5 mu bukadde 2.5. Then omusango ogw'omunaana bonna nga bwe babaleese bakyajingiddwa okubeera nti baleetera gavumenti okufiirwa ensimbi wamu ne parliament obuwumbi 27. In fact, prosecution ebadde gamba nti parliament bano bezza ensimbi za parliament omuli ensimbi ezirina okukoleredwa mu donations n'ebintu ebigwa mu kkoli bweryo ne balemererwa okukola emirimu gye balina okukola ate nti baali bakimanyi bulungi mu mitwe gyabwe ti ebintu bye bakola byakukosa gavumenti mu bufu ofaananako bwe butyo. Waliwo nno n'abalala bangi nnyo abagenda okugombebwamu obwala. Sigala ku video eno kati tugende wano bonna badde nkuwa eggulire eryasoose olunaku olwaleero nga bano bamaze okubeera nga bagombebwamu obwala. Navuddeyo nekugamba by the way gye bikidde bano basindikiddwa ku alimanda nga be bakomawo ng'ennaku mwezi 7 z'ennaku 5 okuva kati ojja kujjukira bano baleeteddwa mu kkooti olunaku olwaleero lubadde olunaku lwakuna ennaku mwezi 2 July ng'omwezi gwakatandika. Kati njagala okujjukizaako mukwano gwange bobanga tewakitunuddeko emisana nakuleetedde ne kugamba nti omukulu Joseph Sabit ono yabadde nga akolanga mu nnamawulire wa speaker Anita Among ne office y'obwa speaker ku parliament yakolanga ku NBS. Navudde emisana olwaleero ne ku thumbnail gye nafulumiza nataddeko akagambo free nti omukulu y'ebibye byateredde alabika si wakwatibwa. Mukwano gwange we guzibidde olunaku olwaleero nga omukulu Honorable Daudi Kabanda owa ekibiina ekyo ki PLU asibuka mu kibiina ki PLU ekikulirwa General Muhoozi Kainerugaba amaze okukakasa nti ne Sabbiiti tagenda kuwona. Agambye Sabbiiti tagenda kuwona nti mu rawundi y'abantu abagenda okukwatibwa eddako ne Sabbiiti bajja kubanga bamunona. Kugambye byonna bibadde nga bitambula naye omukulu Joseph Sabbiiti ye tabadde walabikira mu byonna oba ettuumi lyonna erigenda maaso. Kati Oweekitiibwa Mpuuga bangi basiibye bagamba nti ku bigenda maaso Oweekitiibwa Mpuuga anaakwatibwa. Ojja kujjukira ya falling out n'ekibiina ki National Unity Platform we baali bagambira nti omukulu yezza obukadde 5 bweddu wamu ne commissioners ba parliament abalala 3. We buzibidde olunaku olwaleero ennaku mwezi 2 July 2026 tewaliwo information yonna yekuusa kubeera nti Oweekitiibwa Mpuuga alina obuzibu ku byonna ebiri mu kugenda maaso ne ku bantu abakwatiddwa wabula kano kakulu. Omukyala amanyiddwa nga Afoyochan Esther ono nga yali woman MP wa Zombo y'omu ku ba commissioners oba y'omu ku baali ku ba commissioners abalya ssente omwali obukadde 5 bwagenda Oweekitiibwa Mpuuga ne bali abasigadde ne bagabana ezaaliwo. Omukyala Afoyochan Esther we butuukidde olunaku olwaleero wabaddewo information egamba nti waliwo abakulu abalala era mu parliament ab'okukwatibwa nga basuubira okubeera 5 olunaku lw'enkya nga 3 oyinza okubasuubira nabo okubalabako. Kati ku bagenda okukwatibwa kwe kuli neyaliko commissioner wa parliament oba basuubirizibwa okuleetebwa mu kkooti eyo nga bw'olabye abaleeteddwa leero. Kati omukyala Afoyochan Esther yali ku commission n'Oweekitiibwa Mpuuga agenda kuleetebwa era kigambibwa nti ali ku wanted. Ago gakyali mu nkuubo but ku listi y'abaddako 5 abalina okuleetebwa omukyalo oyo Afoyochan Esther alina okubeerako. Kati awo weebuuliza nti mulirwana awo bwe mwatuula mu kakiiko nga mugenda maaso n'okuba nti mufuna ssente ku commission bwe baba bagenda kumunona g'osigala oli safe kyenkana ki. Ekirala olunaku olwaleero still bantu bangi ababadde batunuulira
n'okwebuuza nti bino byonna nga bigenda mu maaso obukulembeze bwa parliament bwo busigalawa naddala mu kiseera kiri ebikolwa bino bwe byakolebwa. Case in point ye deputy speaker eyaliko ebiseera ebyo Honorable Thomas Tayebwa nga nakati mukama yamuwa ekisa n'addamu n'abeera ku bwa deputy speaker. Bangi obwedda babuuza nti kati deputy speaker yekimuleka wa Honorable Thomas Tayebwa oluvannyuma lw'okubeera nti ye speaker Anita Among bagenda maaso n'okubanga bamulumbagana wali emabega n'ebyaliwo byaliwo. Wabula nja kujjukizaako nti Honorable Thomas Tayebwa General Muhoozi Kainerugaba yavaayo n'agamba nti ono ye brother tayina buzibu bw'atyo we yannyonnyola n'agamba nti my brother is protected era tayina buzibu nti oba alina obukuumi obujjudde ate era mukadde ke kamu tayina tawabbu yonna. Kati ng'ovudde ku kya Honorable Thomas Tayebwa waliwo omukulu bangi abagoberera ebyobufuzi bya kuno by'oyinza okuba nga tomanyi parliament emirimu gitambula gitya. Bulijjo bw'owuliranga ekigambo nti kiraaka wa parliament manya oyo omuntu abeera mukulu nnyo mu parliament. Kati omukulu amanyiddwa nga Honorable oba Oweekitiibwa Adolf Mwesigye yabaddenga akolanga ebbanga lyonna yabadde akolanga kiraaka wa parliament mu parliament eyo gye tumaliriza ey'e11. Jjukira ensimbi zonna okubeera nga zitambula emirimu gyonna egya parliament omukulu ono giyita we n'agenda maaso n'okuba nti akola approval here and there. Ekiriwo kigambibwa nti naye mu bbanga eritali lyawala alina okubeera nga ansaringa eri ab'obuyinza n'okunnyonnyola bali we babanga baakola ebintu ebyo byonna byajja buzi kuva mu bbanga oba. In fact ndabyeko omukulu Venetius Bariambreba professor ng'agamba nti bannange we mubanga mumaze okubanga mugomba mubana obwala olwo kiraaka wa parliament aliwa omukulu Adolf Mwesigye. Era okusinziira ku munnamawulire omu leero agambye nti we ziweredde essaawa nnyanga omukulu ye ku parliament yavuddewo dda era nga n'essimu ze teziriiko. So nga tugenda okuva ku nsonga y'okubeera nti banywanyi ba speaker Anita Among olunaku olwaleero bagombeddwamu obwala era basuze luzira olunaku olwaleero. Waliwo list eyafulumizibwa kibiina ky'obwannakyewa ekya Agora. List eno yali ekoze okunoonyereza nga mu parliament y'eggwanga wakati w'omwaka 2023 ne 2026 abantu ssekinnoomu bezza obuwumbi 68 nga bw'obukola toto buli obuwumbi 68. Era kumanya amanya list weeri simanyi bangi bayitiremu. Kati kye tujja okukola list eno buli muntu gwe bagenda okukwata gwe ngenda okuleetera na ssente mmeka ze yalya. Okay? List yo weeri. But buli muntu gwe bagenda okukwata nga nze gwe ngenda okuleetera nkubulye ne ssente ezimusuubiza okubeera nti yakola ki yazezza oba yakuuliita nazo. Awo ndowooza tukoze deal, not so deal ewedde. Kale kati bwe tubanga tuvuddewo awo ebya speaker ne banywanyi be oba yaliko speaker ne banywanyi be tubiteeke ebbali. Olunaku olwaleero Dr. Kizza Besigye wamu ne Haji Obied Lutale bagaanye okukyusa bannamateeka baabwe nga bwe baali basabiddwa bannange. Okay. Oweekitiibwa Mpuuga mumusabire. Yes, kubiri ebiri mu kugenda mu maaso. Agakatuuka ku desk ebintu si birungi sayidi eyo. But essala muziteekemu. Kale mbadagamba nti Dr. Kizza Besigye wamu ne Haji Obied Lutale baganye okukyusa bannamateeka baabwe nga bwe baali basabiddwa omulamuzi ali mu mitambo gy'omusango guno Oweekitiibwa Emmanuel Baguma. Ojja kujjukira nti omulamuzi ono yagamba Dr. Kizza Besigye nti akyuse bannamateeka be. Abaali bannamateeka be kuliko Elias Lukwago wamu n'omukyala Honorable Martha Karua okuva by the way bagambye nti Oweekitiibwa Mpuuga ebibye birungi tubamwekennenyeza okusinziira ku mawulire agakatuuka ekiro kino bwebekennenyeza nti kaliisoliiso wa gavumenti yamukebedde bulungi ng'ali bulungi ekitannalabika. Oweekitiibwa Mpuuga si wa kukwatibwako.
kale so badagamba nti mu bbaluwa Dr. Kizza Besigye ye yawandikidde omulamuzi Baguma bategezezza nti Erias Lukwago wamu ne munansi wa Kenya omukyala Martha Karua be bakyali bannamateeka baabwe olw'okuba nti embeera gye balimu ey'okubeera mu kkomera tebasobozesa kweroboza mu bannamateeka okufunako abasaanidde okubawuliriza nti tebasobola kufuna ba lawyers balala so bano okulagirwa okukyusa bannamateeka kyaddirira eyali akulira bannamateeka baabwe Martha Karua jjukira baali bamuzza e Kenya n'agaanibwa n'okudda mu ggwanga Erias Lukwago yali mu nkomyo era nga n'obulamu akyalwanira bulwanire abasawo bakyamwekebeja so ye bbaluwa efulumye olunaku olwaleero Dr. Kizza Besigye nga bwe mwamulaba mu kooti ng'akalambidde kuba yali ayogera bino omulamuzi n'okusituka n'asituka n'amulekawo awo kati abitadde mu buwandiike era mu buliwo officially okay kale nga sinagenda waddako amawulire agaliwo still agatambula g'okubeera nti president w'eggwanga president Yoweri Kaguta Museveni amaze okubeera nti ayita olukiiko olw'abakulu mu NRM era nga luyinza okutuula olwa weekend eno wabula bino bibeereddewo wayitidde olukiiko luno nga parliament dwolwo ye lukyagenda mu maaso okukaaba ne sekukaaba yenna ekyo kyolina okumanya kati ebinaaba bivuddeyo tubirinde in fact weekend eno president Yoweri Kaguta Museveni oluvannyuma lwa meeting eyo gy'owulidde ate agenda kwogerako eri eggwanga mu butongole this very weekend mumulindirire era kigamba nti agenda kubanga ajja ayogere ku nsonga enkulu matters of national importance kati tugende ku NTV Uganda ebintu si birungi wabula ate birabika byayongedde okwenoneka okusinga ne we bibadde omukutu gwa Nation Media Group oba omukutu gwa NMG si mukutu ekitongole ekya NMG ekitwala TV, NTV, Spark TV, KFM, Dembe FM wamu ne Daily Monitor olupapula byavuddeyo olunaku olw'eggulo oluvannyuma lwa meeting eyabadde wakati wa General Moses Kainerugaba wamu n'abakulu aba NMG wamu n'omukulu Andrew Mwenda bwe baamaliriza meeting eno baafulumizza ekiragiro eri NTV, Spark TV wamu ne Daily Monitor okulekeraawo okuweereza ku mikutu egya online ojja kujjukira nti NTV akawungeezi ebadde yazzeemu okubeera ku mpewo si ku TV ebadde eri ku social media Facebook, YouTube wamu ne X okay naye kasita meeting eri yabaddewo wakati wa General Moses Kainerugaba n'abakulu abatwala NMG bwe baavuddeyo ate bawadde buwi order ne bagamba nti kati nebyo mubadde mukola online mubirekeraawo emikutu gya NTV, Spark TV wamu ate era ne Daily Monitor ne giragirwa okugibwa ku mpewo kati oluvannyuma lw'ensisinkano eno yabaddewo omukulu amanyiddwa nga Andrew Mwenda yavuddeyo n'atukubira torch era n'atusunira ku byama ebyabadde mu nsisinkano wakati wa General Moses Kainerugaba wamu n'abakulu abatwala TV eya NTV, Spark TV ne Daily Monitor tuwulirize wano ngenda kubanga mbikumenyeramenyeramu tubize mu lulimi Oluganda sobole okumanya butya mbeera ki yabaddewo. The owners of Nation Media Group about a series of complaints government has accumulated over so many years against the media company. He had a report this thick. The stories I have done over the last 5 years that are biased, untrue. You remember in journalism we have 4 principles. First of all, we must always be truthful and accurate. Then we must also be fair and balanced. So General Moses' aim was to show that the Monitor and the sister television station, NTV, have been reporting stories during the news analysis, many of which are untrue and inaccurate, and many of which are unfair and unbalanced. We had done a simulation of the top 100 cover stories,
Monitor and NTV had done each on government, 97% had been negative of their last 100 major stories. And there 97% were negative on government. On the opposition, they were 100% positive or sympathetic. So Jerome Hosey's argument is that this is not journalism, this is activism. We don't have a newspaper, we have a party mouthpiece, an opposition mouthpiece. And all that the government of Uganda wants, he wants, is a newspaper that is fair and balanced, that is truthful and accurate, that provides context, that in reporting about government, it is able to provide a full picture, not a one-sided picture. In reporting about the opposition, it should do the same. Ebigambo ebyo byayogeddwa omukulu amanyiddwa nga Andrew Mwenda. Era mu kifaananyi kiri kye walabe Jerome Hosey ng'ayimiridde n'abatwala NMG ne Andrew Mwenda yabaddemu mu kifaananyi ekyo era ne mu nsisinkano yabaddemu. Kati okusinziira ku Andrew Mwenda agamba nti Jerome Hosey abakulu abatwala NTV n'emikutu egyo mwe gitambulira we baasisinkanye mu meeting ene byabaddemu bye bino. Yabawadde lipooti ya myaka 5 nga lipooti ene ekwata ku Daily Monitor ne NTV. Mwe bagambira nti NTV ne Daily Monitor zibadde nga zifulumya amawulire agakuba gavumenti n'esekuba yenna era nga gali negative. Jerome Hosey nti yabadde na lipoota ngeraga nti Nation Media Group, Daily Monitor ne NTV Uganda babadde nga bias oba nti balina kyekubiira baweereza amawulire agatali accurate yadde ate n'okubeera nti balinga abakolera opposition. Mukadeke kamu CDF w'eggwanga oba Chief of Defence Forces Jerome Hosey Kainerugaba yagenze maaso n'okubeera nti yabadde na lipoota namba n'emitwe as in titles ez'enjawulo nti wano Daily Monitor wano yali efulumiza eggulye lino lyali linkuba, lino lyali likuba president w'eggwanga, lino lyali likuba eggwanga lyaffe, lino lyali likolokota, lino lyali likola bwe liti. Ojja kujjukira meeting eno yabaddemu omukulu amanyiddwa nga Rostam Aziz ono nga ye nnyini NMG oba y'omu ku batwala NTV oba nnyini waayo. Ono omukyalo yamanyiddwa nga Georgia Mutagaywa okuva wali mu Tarifa Limited wamu ne Andrew Mwenda nkugambe naye mu meeting eno yagibaddemu. So ebimu ku birala ebyabadde mu meeting eno Jerome Hosey Kainerugaba yabadde ayina ebibuuzo bye yeebuuza nti lwaki NTV egenda maaso n'okubeera nga ekola byonna ebintu ebitali feya ne sekubeera yenna nti ebintu tebiri feya byebadde nga eripootinga nti sitore zaayo zonna ziba zikolokota bukolokosi. So anti in fact bagamba nti sitore zebadde zisukka 10 nti ebitundu 97 NTV byebadde nga amawulire efulumya ne NTV ne Daily Monitor nti bibadde nga byonna si birungi kyokka nga ate amawulire gebadde nga efulumya ku opposition gabadde mawulire malungi nga galaga nti opposition esaana eweebwa ekisa esaana kusaasilwa n'ebiringa ebyo. Kati jeno nga agamba bano nti lwaki we kituba tutuuse mu kureporting amawulire tegabeera balanced kyekubiiranga mungi. Olunaku olwaleero in fact olunaku olweggulo omukulu Rigathi Gachagua ono abeera ye yali deputy president w'eggwanga lya Kenya. Rigathi Gachagua abagoberera ebyobufuzi okwetooloola mu bendo lino erya East Africa yavuddeyo n'abaako baka bwaweereza buno yabuweereza president wa Kenya omukulu William Samoei Ruto his excellency ate era n'aweereza ne his excellency president Yoweri Kaguta Museveni president wa kuno. Ebigambo byabadde ayina byadde tebiwooma nga byonna abisinziira ku kuggalawo kw'omukutu ogwa the NTV mu ggwanga mwagambira nti ne president wa Kenya abiriramu omukono. Soko ulize. I strongly condemn the closure of NTV Uganda, Spark TV and Daily Monitor by Uganda's military chief General Hosey, who is the son of Kaguta Museveni.
He is a close confidant of William Ruto, and by association, Ruto is part and parcel of this shutdown. The pattern of media crackdown can be seen even by those who have challenges in seeing. I strongly urge the East African Press Councils to stand firm and remain vigilant as the three known East African dictators flex their retrogressive incivility on the further state. I also urge journalists to remain firm and remain so. In all this, neither William Ruto nor any officer in his government has spoken against this. This clearly confirms that William Ruto and Kaguta Museveni are Siamese twins in media suppression. The freedoms we enjoy today were not given on a silver platter. Kenyans fought for them. We have sunk a higher lower through this regime. Even international media houses are being threatened and sanctioned against airing certain stories. This has never been seen. I have been informed in confidence that some top journalists and editors have been marked for crackdown and silenced by this regime. I have personally reached out to some of them, and within the week I will reach out to the rest. Ebigambo ebyo bya mukulu ono yaliko deputy president aw'eggwanga erya Kenya omukulu wa Rigathi Gachagua yagenze maaso n'okugamba nti president wa kuno n'obweri bagenze maaso n'okubanga beetiisa ne bajjako omukutu ogwa NTV ate era mukadde ke kamu ne General Mosca ne Lugaba CDF w'eggwanga. Omukulu Rigathi Gachagua yabadde agamba nti president we Kenya His Excellency William Samoei Ruto nti mukwano nnyo gwa General Mosca ne Lugaba n'agamba nabwe kityo kyandiba nti waliwo awo link eyokubeera nti TV we yagiddwako n'omukulu president we yakibaddemu n'omukono. Kati nno olunaku olwaleero Honorable Daudi Kabanda bw'awulidde nga ebyo bye biri mu kwogerebwa okuva wali e Kenya ayambalidde omukulu yaliko deputy president w'eggwanga lya Kenya Rigathi Gachagua ajja kujjukira nti Honorable Daudi Kabanda muna PLU lukulwe ekibiina ekikulemberwa General Mosca ne Lugaba. Omukulu ono awandiise obubaka obadde tebuwoomamu yadde wabula obubaka obw'okulabula newankubadde nga bangi bagambye nti okulabula kuno ssebo okumaliza kyekigenda okubanga kiddako obanga obadde osoma comments. Honorable Daudi Kabanda awandiise bw'ati agamba nti we note remarks by former Kenyan Deputy President Rigathi linking President William Ruto to the closure of NMG. While President Ruto is a close confidant of General Mosca ne Lugaba, Uganda's decisions are guided by our constitution and laws, not by individuals. Gachagua should withdraw his statements against President Museveni and the CDF and focus on Kenya's politics. Kati omukulu Daudi Kabanda awandiise n'agamba nti tulabye butereevu nnyo nnyini ddala ebigambo ebyavuddeyo ne byogerwa eyali deputy president wa Kenya Rigathi Gachagua nga bino bikwataganya president wa Kenya ku kuggalawo kwa NTV Daily Monitor n'esigadde. N'agamba nti newankubadde president Ruto mukwano gwa General Mosca ne Lugaba wabula ebyokusalawo by'eggwanga tetubisalawo na muntu sekinoomu wabula tugoberera mateeka ebyo biwandikiddwa Honorable Daudi Kabanda. Kati nno n'agamba nti omukulu Gachagua yanguwe mangu okubeera nga ebigambo bye yayogedde ku General Mosca ne Lugaba President Museveni wamu n'owe Kenya abisaanyaawo. Wano nno yamugambye nti ssebo lekeraawo okuyingiza omwago mu nsonga za Uganda, kola kimu kyakubeera mu byabufuzi byammwe eby'e Kenya. Ebyo nno biwandikiddwa omukulu Honorable Daudi Kabanda ono nno nga munywanyi nnyo gwa General Mosca ne Lugaba era nga yali Secretary General w'ekibiina ekifo ekyakwatibwa ne kiweebwa omukulu Twala Fadil. Kati nga tukyali ku PLU ekisinde ekikulemberwa General Mosca ne Lugaba, bana PLU bongezaayo okwekalakaasa kwe babadde balina olunaku olw'enkya ennaku z'omwezi 3 Julayi ku kitebe ky'ettake mu Uganda. Ojja kujjukira General Mosca ne Lugaba emirundi mingi awandiise ng'obubaka obulaga nti si musanyufu n'eggwanga lya Turkey era azze ng'abasojja ku luwonzi enfunda eziwera. Kati nno Honorable Daudi Kabanda yeera studio avuddeyo n'akakasa kino bw'ategeezezza nti baafunye okuwabulwa okuva eri omukulembeze waabwe era nga ye muduumizi w'amagye oba eggye lya UPDF General Mosca ne Lugaba. So okwekalakaasa okubadde kwategekebwa banna PLU kubadde kulina okubayingira ku mwezi 3 Julayi 2026 tekugenda kubaayo. General Mosca ne Lugaba yabagambye balinyemuko
kubigere kati nno eggulu lino lyengenda okuzaako lyasensuddwa mwana muwala oba omukyala amanyiddwa nga Rita Kagwa. Rita Kagwa agamba nti okusinziira kwa lipoota eziriwo omukulu Half London ebintu birabika nga si birungi. Half London mummanyi oyo Guy akola Dog Nation okuva wali South Africa muna Uganda naye ng'abadde South Africa. Oluvannyuma lw'abantu abali mu kugobebwa South Africa nga newenkoledde emboozi eno bannayuganda bamaze okutaakinga ku ttaka lya Uganda okuva South Africa nga gavumenti ya kuno ye yakiwomyemu omutwe. Rita Kagwa agamba nti Half London ayinza obutadda Uganda ssaawa zino nti atya nti bw'akomawo ayinza okugwa mu mikono gya munnamagye oba akulira amagye ga kuno olw'ebintu Half London byabadde ng'akola ebyokusojja gavumenti ya kuno ku luwonzi n'okubeera nti abadde nga akola bu videos obwo obulimu embwa wabula ng'azituuma abantu ab'enjawulo mu gavumenti. Kati nti newankubadde aba South Africa baalinnye wansi ne waggulu tebaagala muntu atali munnansi mu nsi yaabwe ng'akolerayo emirimu naddala nga tolina bitambuliiso bimala. Rita Kagwa agamba nti Half London si waakudda. According to reports, exiled turned government critic who calls himself Half London Dog Nation on social media has reportedly his first residence has reportedly fled his first residence due to xenophobic protests by indigenous South Africans. So kigambibwa okusinza ku Rita Kagwa nti omukulu Dog Nation yadduse n'ava mu makaage w'abadde ali olw'aba South Africa abatasalikako musale. Tinaye bwe yadduse ayina ekyalo gyagenze eyo waliyo bakyerupe abawerera ddala tibe bakyamukweseeko omusajja wa Katonda. Ebyo bya Rita Kagwa si byaffe ku mukutu guno era nkugambye nti bigambo byambo. Kati bwe tukomawo still nga tukyali ku kibiina kipi ku kibiina ki NUP mukulu Dog Nation mwasibuko ba mwali nti musajja wankyukakyuka saidi eyo David Lewis Rubongoya yavuddeyo n'agaana byonna ebyava mu kalulu wali ekalangala. Bino yabikoledde wali ku press conference eyategekeddwa ku kibiina kya National Unity Platform Makerere Kavule. Abaali ekalangala nga twakulemberwamu candidate waffe Honorable Nampala Irene ate ne tubeera ne Comrade Buwembo nga yalidinga campaign zaffe. Akalulu ako mwena mmanyi bwe katambula era ng'ekibiina tujja kuvaayo tubategeeze kyekiddako oluvannyuma lw'okunganya obujulizi bonna bonna obuveeyo ku ground. Ensonga ey'okubiri tuvumirira nnyo ebikolobero ebigenda mu maaso mu ggwanga lyaffe ng'ebisembyeyo kwe kuggalawo mu bumenyi bw'amateeka TVs ez'enkirizo mu Uganda omuli NTV, olupapula lwa Daily Monitor, radio ya KFM ya Dembe naye bitongole by'amawulire ebirala ebigwa mu kitongole kya NMG oba Nation Media Group. Tuvumirira nnyo ekikolwa ekyo era ne twebaza bannamawulire mwena abavuddeyo n'eddoboozi ery'omwanguka okuyimirira n'ebitongole bino eby'amawulire. Kubanga newankubadde bwe mubeera mu field eyo mubeera mu competition kino bwe bavaayo olunaku lumu ne baggalawo TVM bwe nosirika enkya bajja kugalawo eyiyo. So mwebale nnyo okulaba nga muyimiridde wamu ku nsonga eyo. Abatayimiridde n'ebitongole ebyo by'amawulire nabo tubagamba muswadde. Bakoze ki? Baswadde nese kuswala yenayina. Mukadeke kamu nga tukyali ku National Unity Platform ekibiina eky'ebyobufuzi ekyo. Olunaku olwaleero ndabye Mama Lina Zedriga ng'onono ye president w'ekibiina kino ow'ekiseera oluvannyuma lw'okubeera nti omukulembeze waakyo tali mu ggwanga Mwami Robert Kyagulanyi Ssentamu mulabyeko ng'akyaliddwako mukulu Mansur Semanda babadde oba King Sir babadde beeteekateeka ku lw'olugendo lwe Arua eyo naye Mama Lina Zedriga abadde awanda ebigambo lulimi ku shapena nga lubwatuka. Arua the woro unweng we are coming. Amakimu Arua amedoke atima di. Ametakidi.
Oriyo, 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 Oriyo. Ametakidi, awadifo eminangiri, do kingi, opi, amando duatualo, amakimu diledi. Ori mabimiko. Amo andro awadif, aikosi. Ama one ben watika bino ba, Jomegulu, Kitgum, Pade, watika bino, Karamoja, Beneweng, watika bino ki king. Pien wana Kacheli, one Lutua, me Uganda. King Bino, Marwaya. Aha. Apoy matek. Eyo, wadifu. Keno bieno Marwaya apoyo matek. Kale, owekitiibwa Katikkiro wa Buganda yachaddeko wali mu maka g'omulodi oba yali omulodi Elias Lukwago n'abudabuda oba n'awa obubaka obubudabuda abafamire ye wabula mukadde ke kamu n'aweereza obubaka obugumu eri abali mu buyinza n'abagamba nti obusungu obwo obw'ettumbiizi bwe mukozesa bwandireeta akabaate mu bbanga eritali lyawala. Ekindeese kugumya Naalongo ono n'abaana nammwe abooluganda kubanga wano mu Buganda endulu bw'evuga todduka ogenda endulu gy'evudde olaba ogubadde. Tulina okutambulira awamu mu mbeera eyo okubeera bannaffe. Omuntu ne bw'aba azizza omusango nga ddala yaguze era tomudduka. N'olwekyo njagala kubagumya era wadde embeera etiisa naye temuterebuka. Omuganda agamba nti ekiwola tekyala. Omukalo gw'embogo bagutwalira mu nkwawa. Mujja kutegeera amakulu g'olugero. Naye mubeere banywevu kubanga abantu bangi Elias Lukwago bamulowoozaako era tetusobola kumwabulira mu kaseera kano akazibu kaalimu. Ekyamazima obunkenke buno bufiiriza eggwanga. Bw'olaba kati emikutu egy'ebweru gye bitwogerako abantu bayinza n'okulowooza nti mu Uganda buli muntu asula wansi wa kitanda oba buli muntu ali mu mpuku. Ebyo ebigenda mu maaso. Nze nno nsaba abantu abalina obusungu ku bannaabwe bakkakkane. Tera okugamba abantu nti bw'oba onyiize tula nsonywe kaawa. Kikopo kinaagenda okuggwamu ng'akatuye kakuyiseemu ng'obusungu bukkakkanye. Obusungu obw'ettumbiizi buyinza okusuula oyo abulina mu katyabaga ne buleetera n'ensi emitawaana. Naye nga nsonga tuzigoberera katusuubire nti abo abamulinako obuvunaanyizibwa essaawa eno banaakola ekitaasa obulamu bwe naye n'eddembe lye ng'omuntu. Uganda eno nsi ntono, si yemu ku nsi ennene bw'ozigeraageranya ku mawanga amalala naye ekyali nnene ffenna tujyamu. Simanyi lwaki ono yeeraliikirira oli yeeraliikirira eri nga Uganda eno nnene. Ate n'ebigambo abantu bye boogera, ebigambo abantu nga babyogera, ebigambo bya ttaani, ebigambo byabongolaani amannyo. Naye nze Lukwago ebbanga lyemulabidde okugjako okwogera kyekirala kyako. Ye kimuli ku mutima akyogera. Ekyo kirimesa omuntu omulala yenna okwebaka.
ennaku zino twafuna emitimbagano abantu boogera ebintu bingi ffenna batuwogerera temubirabo naye twebaka kati oli bwonjogerako ekigambo tonetumbula kati Lukwago bwayogera alemesaani okwebaka kubanga akulemesa okwebaka nti oli awo gwewanjikidde naye oli okwogera obugezi ebigambo kati kiki ekikulemesa okulya emmere oba okwebaka naye nazze kubagumya era nga bwenjogedde tusobola kwabulira Erias Lukwago tubadde naye ebbanga ddene nnyo mu nsonga z'obwakabaka era nnyina essuubi ddene tebwanaddamu okufuna eddembe eri ajja kwongera okutambulira mu buufu bwa Ssaabasajja Kabaka. Ennaku z'omwezi 24 omwezi oguwedde Ssaabasajja yasisinkanye abataka abakulu ab'obusolya ensonga eziri mu ggwanga yazoogeddeko era mwazuulidde n'abantu abalala bakulu bangi bazoogeddeko. Tukyalina essuubi nti bajja kuzuulira tubeere mu ddembe ne bannaffe. Aleeseyo akatooke katono simanyi oba Naalumanya n'emmere gyali kakati ne ŋŋamba bwe naagenda nga sireeseyo wadde akatooke Naalumanya oba takyalina kyalya. Kubaana emmere kubanga bannaye kakati omusibe asobola okugulira abamaka emmere abaana nebawa kasoda awo ne banywako nga n'akabaani bwe munyookeza nedduwa. Bigambo eby'Oweekitiibwa Katikkiro bwe yabadde akyaliddeko bwe yabadde agenyiwaddeko wali mu maka ga eyali omuloodi Erias Lukwago nga ne gye buli eno ekimbe kikyamubala embiriizi wabula ng'ate ali mu mikono gy'abasajja bamukwata oba bamugombamu obwala. Si byangu kale nga tumaliriza ngenda kubanga ntumirako abalambi baagaliwo mulinde ngenda kubanga mentioninga linnya omu ku omu nabagamba mulina kukomentinga ku vidiyo zaagaliwo then nze erinnya ly'omanja kuliraba ngende maaso n'okubanga nkutumirako. Tuli fena kansooke ka vidiyo kano abaana abalenzi mulekeraawo okukola ebikolwa ebibi bwebi. Timothy kyokoze si kituufu okundeeta mu restauranti y'abandi tondabangako sikulabangako n'ogamba tujje twogere ku miitingi omulundi ogusooka n'okola ebintu bino nenkubira essimu nenkugamba ntuuseewo n'ombuuza oba yinza ayambadde enkofiira nenkugamba ye n'ogamba ye nkulabye n'owoogenda onsabisiza ebyokulya by'abandi. Timothy kyokoze si kituufu. Timothy kyokoze si kituufu. Timothy oli muntu mukyamu nnyo. Timothy oli muntu mukyamu nnyo. Timothy bannange nedda. Ne naawe mwana muwala ekikutuusa mu kifo n'otandika okwemyankulwa n'ebyokulya nga gwe wazze okulaba tonnamulaba obuzibu bwani. Otuusa osabye kino osabe bampe baga bampe chips bampe chaps chicken na my friend nga gwoza okulaba tonnamulaba sebo n'otandika okulya nga tonnalaba yakuleese kati bakuleseewo ate oŋŋaŋala kati gwotandika otya okulya ebyokulya ng'agenda okubigula tonnamulabako sebo n'olya toyina sente zibisasula. Oli sure nti omuntu gwe wazze okusisinkana yalina ssente ezigenda okusobola okusasula ebyokulya byo. Tugende mu sports male mbatumireko tusiibule tuluyita olunaku olwaleero giweza emyaka 16 bukya omuzannyi Luis Suarez afuuka ekyeneena eri ensi ya Ghana eyaffe wano eya Africa. Bw'obajjukira omupiira gwa Uruguay ne Ghana ogwaliwo mu World Cup oyo wa 2010 mwana mulenzi Luis Suarez kye yakola omupiira by the way gwali Uruguay yali ezannya ne Ghana kati omupiira guli mu extra time ng'egenda kuggwa mu World Cup mu quarter final eyaliwo eya World Cup.
mwana mulenzi Luis Suarez ebiseera ebyo yali muzannyi wa Liverpool yazanyirako Liverpool ate era mukadde ke kamu n'azanyirako ne Barcelona kati mwana mulenzi amanyiddwa nga Dominic Adia omunaggana yakuba shot nga ye goal egenda okuwanguza Ghana eyitewo ku round eyo esobola okugenda ewaddako. Luis Suarez nga kipa ali bite ntasobola kukwata ku mupiira guli nga wabula guli mu space Luis Suarez wali omupiira gwali gugenda kunywa. Luis Suarez kye yakola kwe kukuba omupiira nga goalkeeper n'agukwatira ddala n'agumansula. Ka Luis Suarez bw'amansula omupiira guno bamuwerawo red card straight. Era mwana mulenzi ono agenda okuva ku kisaawe nga atulika ali mu maziga mangi. Bw'atuuka mu ndeeri ebintu byakyuka oba mukama amutaasa. Mwana mulenzi Asamoah Gyan bwe yaweebwa penalty omunaggana. Penalty yagenda maaso n'okubanga agikuba ku mulabba. Omupiira ogwo gwagenda mu penalty era gye gwakiranga Uruguay eguwangudde 2-10 era bwe batyo ne beeyongerayo ku semifinal. Ajja kujukira ebintu byagenda okukakana nga Uruguay yakubiddwa Netherlands gwagwa 3-2. But guno mpira gwali mukulu nnyo nga gulimu extra time guli emu nga Ghana goleyo mwana mulenzi amanyiddwa nga gayo ye yali omunaggana yali amanyiddwa nga that guy is it Adian? Yes. That guy yali amaze okubeera nti shot yali sure yalina okubeera nti enywa. So Dominic Adia bw'akuba omupiira Suarez n'agutoga. Kati okuva olwo abanaggana tebaagala Suarez ne Sebutaagala yenna. Meanwhile ennaku zomwe ziri 2 July amwana mulenzi amanyiddwa nga Lamine Yamal atandise omupiira gwe ogusookedde ddala ogwa knockout. Oba ku knockout stages olunaku olwaleero ojja kujjukira nti eggwanga lya Spain ligenda kubanga lizanya Austria olunaku olwaleero nga eddiba limaze okubanga litandika. Wabula mwana mulenzi amanyiddwa nga Lamine Yamal eno ye knockout game ye eya World Cup esookedde ddala mu bulamu bwe era nga ntegeeza knockout oba game ene ya round of 32. Wetujjidde mu mupiira guno nga okusinziira ku kompyuta eya Opta egambye nti Spain eyina chances ebitundu 82 ku buli 100 okubeera nga ekuba Austria olunaku olwaleero. That is a super computer. Nga tumaliriza waliwo amawulire ag'ennaku. Omuzannyi w'omupiira afudde. Waliwo omuzannyi w'omupiira afudde wabula nga tafudde bufi nti abadde mulwadde basse mutte. Omuzannyi w'omupiira ono abadde alina emyaka 32 era nga abadde goalkeeper. Goalkeeper ono abadde azannyira eggwanga lya Palestine. Mwana mulenzi amanyiddwa nga Salim Al-Ashkar. Simanyi oba ndi atudde bulungi but ye Salim Al-Ashkar. Goalkeeper ono bamuse era nga bamuse basirikale ba Israeli era nga bamuttidde wali mu luwannanda lwa Gaza. Okusinziira ku mukutu gwa mawulire ogwa Al Jazeera kikakasiddwa olunaku olwaleero ng'ennaku z'omwezi 2 July 2026 nti omuzannyi w'omupiira amanyiddwa nga Salim Al-Ashkar agenze maaso n'okuba nti ava mu bulamu obw'ensi eno basse mutte goalkeeper wa Palestine myaka 32. Lunaku lubinnyo oba mawulire ga naku nnyo eri abawagizi b'omupiira n'ensi y'omupiira mu ggwanga lyonna mu nsi yonna. Kale abassiddiyo omusunsuzi erinnya eryange nabagamba kansoke mbeere nga mbatumirako abalabi bagaliwo then tugende maaso. Nsooka okutumira ku kyali wange amanyiddwa nga Sebuufu nkwagala nnyo muganda wange. Waliwo n'omusajja amanyiddwa nga Busingye
agali amalala kangaleka amanya tofunira awo ebizibu kale njagala okubeera nga ntumira ku babiri Stella webale nnyo okubeera nti olaba agaliwo Canon Voice Boy thank you wafuuse musajja waffe wa buli nnaku obeerako kwagaliwo New Blood thank you so much for watching Farida Nachejwe you're doing a great job Katende Hassan webale nnyo kuba nti olaba agaliwo Mugisha John yo agaliwo kwatava Ronald Katerega oyo tutambudde naye emyaka nno agaliwo emyaka gyetambudde ndoza Katerega abadde atambula naffe half of the time gye tutambudde bukya tutandika Canon Voice Boy webale nnyo wagambye nti gwe missing agaliwo Ithungu Catherine I really love the fact that you always watch this very beautiful channel na buli video jetugenda maso kubanga tuteekayo abaho pastor abaho Joseph okuva ekyankwanzi tweyanziza nnyo emirimu gy'okubeera nti osumba eyo atenge eno bw'otulaba Dewo Serugo ogamba nti agaliwo jju naffe tugamba nti Dewo Serugo jju Tumkunde Aloysius big up brother thank you so much Alan Kasenini simanyi wa Alan Kasenini oli musawo kozinawulyako Dr. Kasenini kati Alan Kasenini simanyi mulimu gw'okola but egimu ku mirimu gy'okola n'ogw'okulaba agaliwo nkimanyi mweguli Buzigi Womal thank you so much okubeera nti olaba agaliwo ate ng'ogawoomerwa ebitenkanika Musaazi Deogracious webali nnyo Anuwahereza Marvin thank you so much for watching Engineer Sadik nawe nkutumiddeko Engineer webali kubeera nti obeereyo ng'okwasaganya emirimu wabula ng'eno bw'otulaba Bible Tales thank you so much for watching agaliwo Janati Cheyune obeerako Janati webale kulaba agaliwo then Ramla webale kubeera nti naawe olaba agaliwo waliwo gaye yaŋŋambye mutumireko gayo oyo bambi akomentinga ku video zagaliwo kati sigenda mutumira aŋŋambe ekisajja gwe sijja kuddamu kulaba agaliwo nkugamba nti ontumire nga nakomentize ku video ezisukka 7 neera gwe nga tontumira muganda we simanyi ngenda kusokoola linnya lyo nga ate bambi obadde ojjanga buli kaseera oŋŋamba ontumirako ne kugamba mukama wange ekintu ekyo ekyokutumirako ngenda kukikola kyokka ne leero siri mu kukikola Emmanuel Musisi thank you so much for watching agaliwo Vicky Bunjo webale kulaba agaliwo Unknown Rauben thank you so much for watching yes ndi mukunoonya Eye of Ego webale nnyo kulaba agaliwo tenywa James Pro tenywa James Pro kutumidde tolina kyoŋŋambayo tenywa James Pro nkutumidde tolina kyoŋŋambayo kale mwebale okubeera nti mulaba agaliwo abasidi omusunsuzi lyerinnya eryange thank you so much my lovely people okubeera nti mulaba agaliwo mukama bankuumire nga batalikira lunaku kutwala ate era bw'alabanga mwonoonese abawumbewumbe abako engeri gy'abadaabiriza musigale okuba mulina okulaba agaliwo n'okusharingira mikwano gyammwe thank you so much beera bulungi mukama akunkumire weraba